Yes, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala. Omuyimbi General Zamba avuddeyo n'ategeeza ensi nga bwe yafunye COVID-19. Mwewaliikirivu atandise okuba nti akaaba amaziga. Mugamba mutya bannakampala, mugamba mutya bannayuganda. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutubeereramu. Mmwe abali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Mugamba mutya bakyali bange mwenna bambi buli lwo subscribinga oba olina ettofoli by'ogasse ku entertainment industry ye Kampala ne Uganda ku Gatane Media Fraternity at large. Webale kuba nti otambula naffe era nga ngenda kwebaza nti wenna atambudde nange omwaka guli guno guwedde ogw'emabega kikasiro kuba nti otambula nange namuguno omwaka tutambule ffenna. Nkugambye amanya eddoboozi wa Mutantambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior. Genda ku Twitter tekamu Jimso 16 ojja kusobola okuba nti onfuna. Genda ku Instagram Constantambi Jimso 5 tekamu ojja kubeera nti era onfuna. Mpola mpola tutambule ffenna. Nga bwe twabagamba nti no palapase no joke, mpola mpola era twasala okuba tugabaleetera kyanaku nnyo bwe twogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga General Zamba nabwe kityo yatestinze COVID-19 positive. Rapper, legendary rapper, muyimbi munnauganda ennaku zinabeera mu America. Mpola mpola Potre Mulamba ono guy yes oyinza okumuyita philosopher General Ernestine Simbi aka General Zamba wetwogerera obulamu bwe buli mu matiga era nga atandise okuba nti akuba emiranga. Yagenze mu ddwaliro okutestinga ng'abadde mu COVID nga alina COVID-19. Mpola mpola era nga emiranga yatandise okuba nti agikuba mpola mpola nga alajja na wano ne wali bambi. Mwebale kuba nti mutambula naffe era tubaagala nnyo bakyali bange kasero kuba nti yes kati otulukalire omanye lwaki General Zamba yafunye COVID-19 ali mu ddwaliro lyali kugenda maaso okuba nti yejjanjaba era nga yes biki ebigenda mu maaso mu family ya mpola mpola. Now, General Zamba y'omu ku bayimbi be Uganda abasooka okuba nti bakola rap music n'atunda mu Uganda. Wiva much kwaliwo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Daniel Kigozi aka Navio y'omu ku bantu abaali bakuba hip hop mpola mpola era nga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Babaluku baali b'amaanyi nga bakyali mu kirakate. Wano nno ekyabaawula ku bintu ebirala ekyabasobozesa kuba nti oboolyawo bafuna ya Uganda okusinga obukulu ensonga kuba nti bano abayimbi oba barapa abasooka baali bayimba luzungu mpola mpola. Wano nno twagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bannange twagenda mu maaso n'okuba nti mpola mpola twagenda mu maaso n'okuba nti tukola nti agenda maaso n'okuba nti akola ebintu ebyenjawulo nkugamba okuba nti akyusa music industry mpola mpola n'okuba nti agenda maaso n'okuba nti oboolyawo driving career ye mpola mpola. Ernestine Simbi yakyusa face wa hip hop mu Uganda yagenda maaso n'okuba nti amukyusa kubanga bannayuganda baali balowooza nti rap music alina kubeera mu lulimi luzunguluka. Ye muyimbi yasooka okuba rap e Uganda n'anyuma mpola mpola ngamba hip hop however much waliwo abantu mangi naye ng'ate General Zamba bambi yaleeta style ani yali amanye remix yagenda maaso n'okuba nti akyaka. Wano nno mpola mpola yazikuba iTunes eziwerawerako mpola mpola ng'amaze okujja ne ba Radiant Weasel omwaka gwalinga gwa 2012 musajja mukulu yagenda maaso n'okuba nti adduka mu ggwanga lyatu Uganda okugenda ebunaayira kubanga music career ye yagenda maaso n'okuba nti etabuka mpola mpola. Mu Baboon Forest mwalimu abayimbi okuli Big Drill okuli Monji okuli General Zamba okuli Don MC n'abayimbi abalala. Wano nno Monji yali afuuse tabu Zamba 2011 2012 2013 2014 nga atakwatikako kya mulubale Zamba kwe kusala okuba nti ava mu Uganda agende mu America wa mukyala we omuzungu. Abaddeyo mpola mpola abasinga bagamba nti oboolyawo yagenda mu kusoma, abalala bagamba nti azanya movie, abalala bagamba nti oboolyawo yagenda mu ddya kuba nti afumbirwa mukyala we omulungi omuzungu mpola mpola. Ernestine Simbi abadde mu America ng'akola emirimu egyenjawulo wetwogerera yes yakomawoko wano e Kampala n'abeerawoko bbanga limu then tono nnyo n'addayo era nga twalaba nga mumaze okuzimba ennyumba ye. Now
abadde bafollowinga General Zamba ku mukutu gwa Instagram abadde amaze wiki nga namba nga tapostinga nnyo kiri awo wano nno abamu ku ffe twatandika okuba nti nga bannamawulire okutandika okuba nti tumunonya kompola tumubuuza buladi ki ekiriwo mpola mpola. Zamba abadde n'omutwe nga gumuluma nnyo era nga abadde n'omusujja n'okwasimula nga yasimula nnyo era nga obulamu bwe bwatandika okuba nti bwewaliikiriza obuli awo famire ye. Wano nno Zamba yasobola okuba nti agenda okufuna kyebayita medical check-up ne medical test especially y'ebulwadde bw'enjawulo. Yatestinga flu nga tamulina, natestinga AIDS nga tamulina, natestinga malaria nga tamulina, paka lwe batestinze COVID-19 era nga musajja watu yamaliriza kumala nti yes bagenda ne batestinga COVID-19 wiki ng'emu lwabadde olunaku lwaggulo akawungeezi namukubira essimu ne bamugamba nti oli COVID-19 positive era nga wetwogerera Zamba mwewaliikirivu nnyo ddala. Zamba agambye ndina abaana bato, mukyala wange si yakola ennyo, ndina ebintu bye nkyayagala okuba nti nkola kyanaku nnyo nti maze ewiki namba nga sisobola kwogera, sisobola nasituka, maze Christmas yonna nga sisobola kwogera, ngezaako okuba nti negumya n'okuba nti ngezaako okwetekinga ng'ebintu oba oliawo bintwala speed paka recently bwe nagenze ne testinga COVID 2021 mbadde ku restaurant olunaku olusooka lwennyini ne nfuna akasimu okuva mu badokita nga bantegeeza nga bwendi COVID-19 positive oba nga bwendina COVID. Kino nno kinkubye wala era paka sawa zino wenjogerera sibitegeera. Zamba avudde n'agamba nti tabitegeera kubanga ebintu bya COVID ebyo ye tabyagala bulungi era tabisobola. Engeri gye kiri nti beewale mu America obudde bakinukufu kyangu nnyo oba oliawo okuba nti omuntu afa. Zamba atandise okuba nti yeewalikira mpolampola nno family members be batandise okuba nti bakubira omuzungu nga bagamba nti omwana waffe twagala mumukomyewo Kampala asobole okuba nti oba oliawo yes ajjanjabe wano kubanga COVID-19 kigambye okuba nti omusana oba oliawo weather temperature tesobola kuba nti etwala muntu lwakuba nti wano ekiriwonya abantu abasinga obungi it is our temperature, body temperature kogata ne climate ne weather gye tulina wano. So n'olwekyo famire ya Zamba etandise okuba nti eteeka omuzungu ku bunkenke. Bamugambye komyawo omwana waffe tafiira mu America, twamukuwa mulamu wamutwalanga mulamu, so n'olwekyo tumwagala mu kibuga Kampala. Zamba avuddeyo n'agamba nti bambi munsabire bambi nzire engulu kubanga obulwadde bunumira ddala. Bwe twogerera musajja muntu takyasobola kuba nti assa bulungi, aliko life support mpola mpola, takyasobola kuba nti asankiddamu. Bwe twogera Zamba takyasobola kuba nti asa era nga ali ku life sport oba oliawo yes oxygen asobola okuba nti afuna oxygen mpola mpola. So n'olwekyo bannayuganda ngenda basaba mwena gye muli musabire legendary rapper amanyikiddwa nga General Zamba kubanga obulamu bwe bambi tebweyagaza. Zamba ali bubi nnyo ddala era nga yeetaaga saala zaffe. Tujjukire nti life support mpola mpola oba IC yes intensive care unit ICU department mu nsi yonna zigenda maaso n'okuba nti zijjula era nga kizibu nnyo oba obulyawo okuba nti omuntu abeera admitted ennaku zino kye bakola omulwadde wa COVID bamujjanjabira waka. Olina okuba nti oba olyawo funa ekyuma kya oxygen era nga mu Uganda ekyuma kino bakipangisa $5,000,000 buli lunaku. Olina okuba nti bw'olwaza oba bw'ofuna COVID nga amawuggwe go manafu nga tosobola kuba nti weewanirira ng'oli munafu nga weetaagisa life support tegeka $5,000,000 buli lunaku kubanga ekyuma kino okuteekako ekyuma kino oba okuwa oxygen lunaku lwokeesa bakucajinga $5,000,000. Wano nno munnayuganda walina okuba nti yeekumira ne Katonda okuba nti atukuma kubanga ffe abamu ku baana b'abaavu COVID bwakukwata n'akutuusa ku mbeera eyo oli wakufa munnange kubanga $5,000,000 bwetunulira Uganda market zigenda kuva. So n'olwekyo ngenda kusaba bannayuganda bannange tusabire General Zamba atasibe otasula oyo ali ku mimwa ali ku life support mami musajja watu obulwadde bumutwalaganya naye nga yalwadde ki yalwadde ekiwuka oba ekirwadde ekimanyikiddwa nga COVID-19. Bampita ntambi kimso ntumiddeko mwena bakyali banga batambula nange sijja gamba ono oba oli kubanga sijja sobola mwena bamenya bamala naye nga ate mwena mwena mbagala ba mikwano mwe mutasobola kuba ntukola yensonga lwaki
tuli wano mpolampola. Ngenda kusaba abayimbi mute ku nnyimba ezinyuma bwe twogera oluyimba lwa Rema Namakula ne The Ben omuyimbi omunyarwanda lwe bayita This Is Love luli mu traininga number 1 ku YouTube. So nawe ngenda kusaba ogenda olunoonyeko mpolampola. Bye bye for now.